Omugagga Kakooza Lawrence eyabbira mu nnyanja aziikiddwa olunaku olwaleero asonga ate waliwo abali mu kulumiriza Namwandu. Twogera ku mugole Justin Nabwami bwe yandibanga alina kyamanyi ku nfa ya bbaawe. Eno Newspack channel, subscribinga ku YouTube channel yaffe manje ge tukuleetedde olunaku olwaleero. Video eno giwe like ate era oliko obubaka bwawo mu comment section. Gabadde maziga amerere mu kuziika omugagga Kakooza Lawrence ngonono yakola embaga eyamalawo akawumbi kalamba. Ono bambi yafudde bwe yabadde agezaako okuba ntino ataasa omwana we eyabadde ali mu kubbira wabula ebyembi ye teyasobodde kuba nti asimatuka. Kitalo nnyo kitalo ddala. Naye twakwa ku mawulire ne tukutegeeza nti omugagga Kakooza yagenda n'alima ku bijja. Okitegeera kubanga abadde nnyo ebweru, kakati bwe yakomawo yasalawo n'agenda n'alima ku bijja era n'abalaga wayina okuba nti nno aziikibwa. Bwe bityo nno we byali twagadde tuberenga ekyo nno tukikujjukiza. Kakati bambi leero we bamugalamiza mu nnyumba ye ey'olubeerera era nga gabadde maziga amerere mu kumuziika. Bingi ebyogeddwa tugenda kubeera nga tubikutuusaako olunaku olwaleero. Ebingi ebimwogeddwako bagambye nti abadde musajja mukkakkamu, abadde musajja muntumulamu, abadde musajja nga ayamba. Katukuwa abantu bano nga bagezaako okuba nti no boogera ku mugagga kati omugenzi Lawrence Kakooza. Ku ssaawa nga 10 ku ssaawa ng'emu ate ne tulaba ekifaananyi ekitulaga nti bali ku muggannaye. Ekifaananyi ekyo kyaddirira essimu eyakubwa ku ssaawa 1:4. Kiri kyaliwo ku ssaawa 1:1. Ku ssaawa 1:4 essimu ya mukulu Kakooza ye Uganda n'enkubira nga mutabani omukulu Hector akuba agamba tata, dad is missing, tata talabika, he has just drawn the water, ye abidde mu mazzi. Nengamba no alabika kyayogera takikakasa. Mu kiseera kyekimu essimu ya mukulu Kakooza eye UK yankubira. Masimu ago gali abiri ng'omwana addako kubayita Havi yagirina ne sigikwata kuba nalaba nga tebajja kunyinyonyola story. Nenkubira driver n'antegeeza nti mukulu Kakooza abidde mu mazzi kati tetumulaba. Mu butuufu embeera eyo saagitegeera. Toyina bw'oyinza kigatta omwagalwawo. Nze Kakooza alina ensonga lwaki abadde yansembeza. Simanyi famire kimanyi n'omukyala nti mukulu Kakooza tubadde tuwuliziganya newankubadde nga aba bize naye buli lunaku wakiri emirundi nga3. Naye kulu bwe nawulira ekyo byanzigwako. Essimu gye naddako okukuba yali akunoonya mmotoka ekyo engezaako kuntusaayo ne baganda bange bano nga maze bawulizaako nga jjejje essimu ye teyitamu. Naye munzikirize kituufu nina bingi eby'obbagamba bingi nnyo kuba ntambulidde mu bulamu bwa mukulu Kakooza mpaka ng'azze wano. Naye nina baganda bange bano balina obulamu bwe bayiseemu ne mukulu Kakooza obufaanagana ng'obwange. Jjejje namukubira mu butuufu bwabyo noono wa kitiibwa nnyo, nze mumanyi sirina kyendi. Mukulu ono mugagga ate wa kitiibwa naye namukubira negamba jjejje kojja Kakooza abidde mu mazzi pagwaki naye mbadde nfunye emmotoka ya tuwa wabula wandibadde ojja ne tugenda nga mulagira ninga eyange. Nsaba jjejje atujje awo nafunira essimu munaatusonyiwa tuyinza okuwanvuwamu naye akadde ako mukeetaaga okuwulira lwaki tetubikudde mukulu Kakooza. Ekyamazima olugendo lw'epapwaki luwanvu ate obudde nga kiro tebatukiriza kuyita mu paaka. Ekkubo litwalimu lyali lya binnya
naye nakozesa obuvumu nenvuga emmotoka ne tutuuka e Pakwaki. Bwe twatuuka ekifaananyi kye nasanga awo naggwamu amaanyi ne nkakasa nti muganda wange yafudde, kubanga amazzi gaali geeyerudde bulungi ngulaba tewali wadde muntu wasobola kwekwata. Naye kyewuunyisa Kakooza we yafiira, kubanga nabooza driver yali amuvuga ne mugamba mwami Kakooza wasembiyo mulabawa, nannengeze ewaali akati nga walinga omukyalo oyo watudde katebe nga kumpi nnyo n'olukalu, naye gali amazzi okuva wano naawe ku katebe gayinza okuba galinga 40 ndowooza 15 okukka wansi ate nga galimu ettosi. So kyali kizibu nnyo mwami Kakooza okuva mu mazzi ago, kubanga ate nga gatambula. Obudde baalimu bwali bakawungeezi bwe balaba amazzi nga balaba gateese, naye amazzi nga gadduka ku speed. Bwe yalaba omwana ng'aleekaanira mu mazzi ng'asaba obuyambi n'ayagala agenda ataase, we yagwa wali wawanvu wange amazzi n'alemererwa okugavaamu. Era omwami yataasa omwana, yali azze ku ekyo kifo kunywamu, n'alaba nga waliwo embeera egenda mu maaso etali nnungi, n'ayanguwa n'agwa mu mazzi yajjayo omwana. Bwe bagenda otunula mu mazzi nga mwami Kakooza aboze. Eyo y'embeera gye twasanga e Pakwaki. Nga tukyali ew'omugenzi Kakooza Lawrence munange ate Namwandu olwo tuba twogera ku mugole bambi Justin Nabwami bavuddeyo ne bamulumiriza mbu yandibanga ayina kyamanyi ku nfa ey'omwami ono oba ey'omwagalwa we. Ani amulumiriza? Amulumiriza ye Fred Lumbuye avuddeyo n'agamba nti omukyalo ono Justin Nabwami mbu bandibadde bamunoonyerezaako kubanga ayinza okubanga amanyi enfa ya bbaawe. Fred Lumbu yayongeddeko nti enfa y'omugagga Lawrence Kakooza ekyaliko ebibuuzo bingi era bw'abanga mukyala we talina kyamanyi. Ono Fred Lumbu yagambye nti gavumenti yandibanga yeri emabega w'okuba nti n'omugagga ono yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Si lwaffe nga ba Newspark Channel katubeere nga tubikuwa. Waliwo ekitakwatagana. Nkiddamu Kakooza bate basemutte ngera state kinamu mukono obanga waliwo obutakwatagana either mu family oba mu business oba abantu bade bamutambuliddeko ku bintu biri waliwo ekintu kimu. Era nga ne Namwandu oteekwa okubeera questionable olw'ensonga nti tosobola kunga nti bbaawo yabadde agenza okimu omwana guwadde ludda wa kabadde kawungeezi wabadde. The question is yagenze kurescuinga mwana, yamurescuinza ati omwana n'amuwonya ye n'asigala mu mazzi n'afa. Buwanvu ki obw'amazzi obwo? Kino eno ndowooza yange ng'omuntu, naye family bannannyini musajja ono mutuuzeeko engalabi wansi mwetegereze. Baba footage wa hotel eyo nga stali edited mwetegereze. Bw'anaaba Katonda yamuyise buyisi naturally bukama mumuze mirembe. Nemba mwademu mukono ogw'enjawulo mulekerawo okutta bannammwe. Nze I believe Kakooza basemutte. Kakooza basse mutte. Naye nabadde mukutta Kakooza kyewakoze kijja kukoddera. Family musooke munoonyereze ku mugole. Ababuulira omwana we yagedde mu mazzi yabadde luddawa. Era omwana oli bamurescuinze batya ate omusajja n'asigala mu mazzi n'afa. Kuba bwe mba ngenze mu mazzi okuwuga nga rescuinga omuntu nzija naye ne mu handling over. Then bwe yamaze okuhandling omwana oba bana bagenze okukimayo omwana n'omuge no. Ono bwe yagenze okurescuinga omwana mu mazzi. Who went there to rescue both of them? Njoba yorawaddeyo omwana amazzi ne gamutwala. Bwetyo otambudde obadde mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspark Channel. Katukujjukiza okusubscribinga ku YouTube channel yaffe, likinga video eno ate oleke obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.